Akabenje kano kaaguddewo ku ssaawa nga 3 ez'ekiro ekikeseezza olwaleero ku kyalo Kihigo ku luguudo oluva e Kasese okudda e Fort Portal. Motoka eno emanyiddwa nga Kanta eyabadde yeetisse sanduuke omuli omufu yeyatomeraganye n'endala entono ne yeefuula. Kanta kigambibwa nti yabaddeko abantu abasoba 20 babadde boolekera kuziika ebundi bujjo. Okusinziira ku Poliisi batuusewo mangu okutaasa embeera wabula nga bali mu kuddusa abalumiziddwa mu malwaliro ate emmotoka endala etabula omusenyu yatomedde lukululana olwo ate zombiriri ne ziyingirira ezabadde zimaze okukola akabenje. That's the time the truck who was carrying cement, this mixed cement liquid, also came from the side of Ima, and because on that process and because it was sloping, then you came and knocked this one Pomeme, and some people were also on top of that one Pomeme. Ekibiina ki Red Cross kyafulumizza amawulire nti abantu baakyo abazze oluvannyuma lw'akabenje akookubiri wano baggyeewo emirambo 32, ekintu yo Poliisi kyewakanya. Up to now we are still having a total of 10 dead, and we have 25 male injured and 7 female injured, and 1 female juvenile who was injured also, which total all the injured persons to 33. Abasawo mu malwaliro naddala eri ekirembe baasuze ku keetalo nga balwana okutaasa obulamu bw'abasimattuse. Newe bukeeredde ng'abasawo bakyakola butassa mukka butassa mwoyo bano basobola okuwona amagombe. As Kilembe Mines Hospital, we first helped most those who came specifically for specialties, the fractures, those who are in high trauma. Therefore, those with minor, we referred them to the lower health facilities because of the massive number. We send 7 to St. Paul's Health Center 4, then we send 2 to Bishop Masereka. Waliwo ababalemeredde ne basalawo okubongerayo. Abo abalimu olungubanguba batubuulidde nga bwe byabadde. Driver yayimiridde emmotoka ya cement yavudde mu maaso, trailer speed neyingira eyaffe. Naye nga yabadde ayimiridde nga tusanze akabenje, kuba twasanzeyo emmotoka 2 nga ze zifunye akabenje. Waliwo n'akamotoka akatono akabadde emabega ako ne katugattirako. Wamu ne bava nga bafunye ebisago. Nawe asimanyi wawe balibo. Adumira Poliisi y'ebidduka mu bitundu by'e Kasese obuzibu abutadde ku kampuni ekola oluguudo luno gy'agamba nti tefangayo kussaawo obubonero obulabula abagoba. They must be very serious to make sure that all the road precaution, all the road sign which is concerning when the road is under construction is put in place. Not just cutting the road, and then later on you leave the road without putting any road precaution. Alipoota ya Poliisi ku bubenje eyasembayo okufulumizibwa mu 2019 yalaga nti obubenje mu ggwanga bwali bulinnye ebitundu 5 ku buli 100 nga mu 2019 wokka wagwawo obubenje 388 nga buno bwatugumbula abantu abasoba mu 600. Buli mwaka abantu 1,000 be bateeberezebwa okufuna ebisago ebiva ku bubenje obutali bumu, naye ng'entabwe Poliisi egamba nti esinga kuva ku busiiwuufu bwa mpisa wamu n'emputu mu bagoba b'ebidduka nanti ne Kayemba Nantabuulirirwa ya Ssaabala bwa Bbumba.